Nkulamusizaako nnyo yonna gy'osinza obba ng'otuuliza bali kwekumira ku mayengo gano. Ekitongole ekya United Nation ekiri mu ggwanga erya South Sudan, amawulire agavaayo ga ntiisa, galaga nti abatuuze abagezaako okuba nga bakuumibwa bali mu kutya, so n'ekitongole kyennyini kiri mu kutya olw'ensonga nti olutalo mu ggwanga lino erya South Sudan lunyiikidde era nga abayeekera bagenda maaso n'okusiisira mu butawuni obusinga ssaako n'okwetooloola wali enkambi za United Nation gw'omukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Updates TV gw'atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'otweyungako ddala butereevu. Gwe ali mu diaspora nkulamusizaako nnyo webale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kaakati agavaayo galaga nti ekitongole kino ekya United Nation kisiiba misana na kiro nga tekyebase okulaba nga bapatrollinga nga balawuna campusi zonna ezaateekebwawo okusobola okulaba nga zitaasa ababundabunda, zitaasa abantu bannaggwanga ba South Sudan gwe mukwano gwange mpuliriza. Jjukira nti n'olutalo lugenda mu maaso wakati wa Riek Machar ssaako ne Salva Kiir lugenze mu maaso n'okuba nga terusalikako musale olw'ensonga buli kadde conflicts zeeyongera bweyongezi. Oluvannyuma lw'akabinja kabayita White Army okuvaayo kubanga kagenda maaso n'okubanga kakola obulumbaganyi ku gavumenti ya gavumenti ya Salva Kiir gwe mukwano gwange mpuliriza. Kaakati amawulire galaga nti nno ekitongole ekya United Nation kigenda maaso n'okweraliikirira olw'ensonga nti nno displacements ze baateekawo ez'okuba nga bateekawo obuddukiro n'okukuuma abantu b'eggwanga eryo bagamba nti nno bali mu ntiisa olw'ensonga zandikolebwako obulumbaganyi ssaawa yonna. Bagamba nti enkumi n'enkumi z'abantu be bakumira mu kampusi obwo bangi nnyo ddala, abantu bangi nnyo ddala abanoonya obubudamu. Wabula kye basinze okuddamu okutya newankubadde enteesaganya zikyagenda mu maaso okwetooloola amawanga gonna agokusobola okulaba nga bazza emirembe mu ggwanga lino erya South Sudan. Wabula bagamba nti no oli baakirabako olutalo luno we lwaggwa lwatwala emyaka egyawerako okwekulungula nga peaceful talks ziwedde okulaba nga eddembe liddizibwa mu ggwanga oba emirembe nga liddizibwa mu ggwanga erya South Sudan. Era bo ab'ekitongole kino ekya United Nation beeraliikirivu bagamba embeera yandiddamu okufaanagana nga luli newankubadde eddembe liyinza okuddamu okuteeseganyizibwa abasinga ne bawithdrawinga naye embeera ejja sigala nga nkalu emmundu eyinza osigala ng'etokota bavubuka ssaako ne mbalokozi. Jjukira nti nno mu biseera by'entalo emmundu nnyingi nnyo ezibuulizibwayo era abantu bangi nnyo abagenda mu maaso n'okulonda emmundu era nga baziina. Kakati okumalawo emmundu mu bantu abo n'entalo kijja kubeera kizibu nnyo olw'ensonga nti nno luno olutalo lugenda mu maaso wakati w'eggwanga lino erya South Sudan si gwe gusoose okuba nga bugenda mu maaso. Juzi lwafiiramu abantu abawera emitwalo 40 we kigambibwa. Kakati UN egezaako okulaba nga bwe kisoboka okulaba ng'eteekayo obukuumi ku bannansi b'eggwanga bano abali mu kampusi ez'enjawulo. Gwali yampuliriza. Oli ku Yugi Updates TV kosinza obba ng'otuwuliriza webali kwekuumira ku mayengo gano. Gw'atannatweyungako nkutegeeza kirira wansi waliwo ekigambo subscribe okikoneko obeere ng'otweyungako. Jjukira nti nno wiiki eziyise emabega oba omwezi oguwedde eggwanga lya Uganda lyadeployinga amagye ga UPDF okusobola okugenda mu Juba gasobole okuba nga gakuuma ekibuga ssaako ne Pulezidenti Salva Kiir gasobole okuba nga gamuwa obukuumi. Wabula amagye gano aga UPDF tegawadde bukuumi Salva Kiir yekka wabula ne Riek Machar gamuprovidinze security olw'ensonga nti nabadde ku house arrest era amagye ga UPDF ge badde gakuuma ewuwe nga tegamukkiriza wadde okulingiza mu kamooli. Ebyo bibadde bifa ku Riek Machar omu ku bali mu kuweera ennemba ne pulezidenti w'eggwanga lino erya South Sudan. Wabula go ng'amagye ga Uganda gagamba nti no gasanga okusoomoozebwa olw'ensonga nti no mulimu parties ez'enjawulo kyokka ate nga bacommanders tebakkiriza kubanga balumba ne wabula baagenda maaso n'okuba nga balanya nti bo tebagenda tutula butuuzi mu maaso nga battibwa nga batunula wabula bye bagamba banaasosonkezebwa nabo bajja kuzzaayo omuliro. Oli ku Yugi Updates TV bwe bali kwekuumira ku mayengo gano mbaagala nnyo mweraba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa Yugi Updates TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga yemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okuba nga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi,
abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti ennamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu, eri mu People Power Color. Eyo nno gw'ayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gw'ayagala okukola advertisement, osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu, enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku UG Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza, osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu, ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa UG Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza. Kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section? Otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembeze wo oba mubaka wo agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera ye mmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si kyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannange abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira, si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala, kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira, wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze. Wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyiddwe ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli. Wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna
bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kyebakuwa kibakufujjirira mu kabaasa kyekiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kyetugenda oba kyetulwanye kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo ky'ekibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.